mwasa mutya bana Uganda abali ku page ya feno enganzi eya the updates online page ebale kubako mwe bali kuberanga mugobelela Mr Update manyi nabagamba Mr Update kasita nkwata mu nsonga emala kugwa lero nakedde bukezi tuveno mu kyalo kulaba nga tulambula ku bana baffe bali abasatu obwana obutomo mwalabi obusatu obwazalibwa nga tebutuuse Mr Update jenva my sister Rebecca agaba yangambi gendo bakyalire ku Mr Update olabe ebyetaago ki nebwe nakyogedde ekyo ministry ya gender nefubutuka misinde nebajjayo nga Mr Update annatuuka abaana abo obumwala bwana obuto obusatu obwazalibwa nga tebutuuse ndoza mwabulaba mwenna so Mr Update ate kati nvaayo ngende ate ku balwadde baffe envaayo ngende ate ku balwadde baffe abakubiddwa olunaku olwajjo okuli Sky Soldier oyo private parties bambi bazitataganyiza mwana wa folio wengalo kati jendaga naye ngera njagala bategeeza Mr Update temwannebazizaako jjo mawulire ge nabawadde ku macha engana y'abantu bano bantu bange nabagambye ku macha jjo essaawa 2 n'ekitundu n'obutikitiki buna ku macha ti omusango tumaze okuguwangula jo nakibagambye ne munga Mr Update bwino omujjawa fenga abalala batugambye nti batumezedda ne magamba mwesige Mr Update ne magamba mawulega Mr Update mugesige ne magamba naleta drones nazijja mu America nzikanyugayo bwenti kati nazikanyuza jjo mu kooti nze nenfuna ensala nenfuna ensala mwenga temunaba kugimanya Mr Update wammwe nembaga abanange ekintu amawulire gennina tumaze okubeera nga tukimegga ne mungamba nedda Mr Update nedda ffe tuli ku pressure abamutu alemeddwa n'okwebaka nembagamba Mr Update amawulire gemba wageego gennyini jjo nga mumpakanya nembaga amawulire matuufu nembaga ayina saggwangayo gisale ayina embuzi girye ayina sekoko girye jjo essaawa 3 ku makya nga ne ruling tennabakolebwa nembagamba nkanyuzeeyo eri Mr Update maze okufuna kiki ekivaayo munnange ne mumpakanya wano manyi bantu baffe muwakana nnyo tenga Mr Update wamwe mumwesiga naye jjo mwampakanyiza nganedda Mr Update nembagamba factors ezituwanguza omusango zino weeziri ekisooka twanominatinga bakandidate tulina bakandidate abawera 8 banominatinga ku NUP ticket kwosubira government y'eggwanga Uganda ku butiitizi bweriko ogamba nti eddire abantu abali mu 8 bonna basuula ebbali bonna babenga si bakandidate government yadde eyinza okusulako jjo babakola nsobi babadde bayinza okusulako bwe tebasobola kusulako ekyo nenkibagamba nembagamba eno gavumenti ya Mwai Museveni bagiyita makwanzi oli waganga nti oli makwanzi abakoze bubi makwanzi bwe baako kyekutte bweti nga ekinywezezza tekita makwanzi kyekintu ekirya buli kintu kyonna teyina kyereka makwanzi erya kino erya kiri erya kino erya kiri katwakwata sente zaffe ziri mu biliyoni 10 ze twanominatingisa ne tuzibawa mulowooza badde bayinza okusesema sente ezo ekyokusatu mu cross examination nga cross examininga Nkonge Kibalama mwalabanga Nkonge Kibalama ebintu byeyogera byonna ebigambo Nkonge Kibalama byeyogera byonna byali bidefendinga ffe lwokuba bambalwawo okukiraba naye Nkonge Kibalama byeyayogeranga mu kooti ne byeyayogeranga mu press conference nga byanjawulo nga Nkonge Kibalama bwanywa mu bbiya ze 3 ayogera birala Nkonge Kibalama bwajja mu kooti nga amaze okuwanika ba Bayibuli ekitabo eky'eddiini nga Nkonge Kibalama agamba nti bannange NUP njagala ne Kyagulanyi abeere president w'eggwanga Uganda ebyo nababimubuuza oyagala Kyagulanyi abeere president nti ye akabiina akaffe kali mu briefcase honorable Kyagulanyi ekibiina n'akyempoweringa kati kyamaanyi ng'olengera Nkonge Kibalama bambi ali happy kati abamu abalwawo okukiraba balabanga Nkonge Kibalama atali ku saidi yaffe munnange yalinga ku saidi yaffe nga Aji Moses Kigongo bwa muwa mu bbiya 3
atera konge kibalama naye musajja mugezi bia bano bamufuula atalina choice kumeza kuliko bero kuliko nairo kuliko pirisina byonna yenga yenywera nga bagamba nti ng'anywa nga abasanyusa mu press conference bwadda mu kooti ng'agamba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina yakirina atakiina mbutuufu. Konge kibalama big up wakoze kye bayita labadaba style lobadaba style ya konge kibalama nkwagala nnyo era munoonya munoonya nkongo oyo nange muwemba naye amanyi waali kye yabakoze twabagamba Kyagulanyi God sent nga mugaana tewali lutalo lwonna lusobola kulumba Kyagulanyi ne lubeera successful tewali teri lutalo lwonna gwe buli lutalo lwolowooza buli lutalo lwonna Kyagulanyi aluwangula ngenda ba wamu ku ntalo ezimu Kyagulanyi zaawangula ngenda ba wamu ku ntalo ezimu Kyagulanyi zaawangula Kyagulanyi nga bamutaddeko emmundu aluwa nti alina emmundu olwo lutalo lwali lutusirwa kusaaga bamuteekako emmundu ne bagamba alina emmundu alina zirwasa mayinja ennene ziri ezaakula nga baagala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutwale mu kooti maasho bamusalire omusango gw'okufa ogwo omusango Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aguwangula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bajja ne bagamba ebiwandiiko bye biki babitadde mu social media bakoze biki Kyagulanyi Robert Ssentamu olutalo ono n'aluwangula n'atakoma kudduwangula ne lulabisa ne Mwami Museveni kati faaba mu banje ebiwandiiko era Mwami Museveni tolowooza nti bwe twawangudde omusango guno twerabidde nti olina tuwa academic documents tuzeetaaga munnange kubanga walowooza nti kati ke basanyuse bagenda kwerabira okubanja ebiwandiiko sebe ebiwandiiko tubyagala banza olowooza twabyerabidde akati bali happy ebiwandiiko kati bagenda byerabira nedda ssebo ebiwandiiko tubyetaaga n'olwekyo omusango gw'ebiwandiiko gwawunzika ate gukwatiddeyo Bosco yennyini ne tukizuula nga yeye atalina biwandiiko ogwo olutalo nayo ne tuluwangula tuba tukyali awo Mr. 5 Cows nga za mpumumpu nono omusajja gwe twazira ne baggula olutalo ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamuvuma ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo 5 Cows nga za mpumumpu n'omusajja gwe twazira oyo ne tusalawo ntumuzire Mwami Butoddene twamukazaako lya Butoddene Mwami Butoddene ne 5 Cows nga za mpumumpu ne baagala balumba Amerika nga balina kasaale jowe bwazibidde nga Butoddene ne 5 Cows nga za mpumumpu bali mu kkaaba maziga ente zange balamu mu binnyo bannange ente twabagamba Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'obanga omulumba omanyanga wookoma ne bantu mwe temuwulira ate abantu bano mbabuusa ne mbawa ne time ne ŋŋamba nti kati oyo mumulaba muwadde mwezi oyo mumulaba muwadde weeks 2 mukira kye mbagamba abantu bano bonna ŋŋenda mbawa time era nze Segirinya muntwale ng'omusajja omulanzi Mr. Update erinnya ery'obulanzi nalyo mulingatteko kubanga ebintu bino nja ne mbibagamba ne byapeningawo nabagamba Mwami Butoddene ne 5 Cows nga za mpumumpu mbawadde ebbanga ttono nnyo bagenda kuba bakaaba abamu ne mumpakanya ne mugamba nedda Butoddene kati eri yeeyagala olwaleero Butoddene mwamulabye jjo ng'akaaba balamu Butoddene ali maziga 5 Cows nga za mpumumpu neyakaabye nze nenaale musamanya oyo naye ali maziga twabagamba tolumbanga Kyagulanyi tolumbanga Amerika ng'olina kasaale ebintu bino nze mbibagamba ebbanga lyonna naye temuwulira simanyi lwaki era abantu singa babeera nnyo ku live zange mbabulya mazima singa tebakola nsobi kubanga abantu bano mbabuusa najja ne mbuusa muganda waffe ebintu bizibu Asani Ndugga namugamba ndaba oyagala lumba Amerika ng'olina kasaale muganda wange speed control wayita ebbanga ttono nnyo naye ng'akaaba naye nga bwe nali mugamba yagamba Segirinya onfiiriza ntuuse ku lyengedde kati oli nnemesa ntuuse gye bajjula kakati mwe mungobaganya munvuma biki mba ndi awo nga mwami bintu bizibu azaalaajana maama banyimye abantu bano tubabuusa nene batawulira ezo n'entalo zijja nga zizze kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna n'asurvivinga olwaleero omusajja gwe bayita Kabirizi bwe basaagagana ne Mwami Museveni buli omu ayinza okubaka munne ettaayi
Kabirizi yajja n'akola ensobi gy'otalabanga n'atinkuulira mwami Museveni obuzibu bw'ebiwandiiko. Olwaleero Kabirizi ebizibu byaleeta mwami Museveni naguno gwako omusajja tabivangamu. Omusajja tabivangamu bizibu bye yamuleetera. Naye ng'oyo naye yayagala alumbe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gye byaggwera nga mwami Male Mabirizi obudde buno bw'omulaba eyo bannaye tokuba baba ngambye atambula ayogera yekka n'olwekyo abo nabo kati bali maziga. N'olwekyo entalo zonna ezizze nga zirumba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna tewali lutawo lwonna lwali luzze nga lumume ne lumuteeka ku ttaka. Zonna tugenda okuzivaamu ate nga ffe bawanguzi nga actually tufuuse na bufuusi b'amaanyi. Kati gomanyi amaanyi Ambuleera olunaku olwajjo ge yafunye. Ambuleera omanyi amaanyi ge yafunye olunaku olwajjo gye bali. Amaanyi Ambuleera ge yafunye. So buli lutalo olujja nga lwakusaanyaawo NUP lwakusaanyaawo principal waffe munnanga ate geemaanyi. Era abantu bonna bagee nti Seggirinya abalumba Kyagulanyi beddeko kubanga Kyagulanyi kasi omulumba bwoti gomanyi yakwalula esiiridde. Zali yayagala alumba Amerika ng'alina kasaale. Zali mumanyi gye yakoma. Brian White yayagala alumba Amerika ng'alina kasaale. Omanya Brian White gye yakoma. Kati akasiki jjo kawedde embaga ya 2021 nga tumaze okwambala engule. Kati ate mugenda kulaba kye bayita presidential nominations. Mr. Update bakolwa ate nyambala essuuti ki? Alalalala banaye tulinze presidential nominations eza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ezo banaye tuzirindiridde. Nominations ezo tuzirinze n'essanyu bye mutalabanga. Munnange embeera yeeyo bwetyo bwe tutambula awo ge bayita amaanyi g'abantu. Awo ge bayita amaanyi g'abantu. Bannange jjo kye nalabye ku Bulange ne ntegeera amaanyi ga Kyagulanyi. Ensi n'ensi abonna abantu be mwalabye ku Bulange tewali gwe twayise n'omu. Awo be mwalabye ku Bulange nga balinze Kyagulanyi. Mwami Museveni nga abeetaaga alina okukozesa biliyoni z'ensimbi 15 okuŋŋaanya abantu Kyagulanyi be yabadde nabo ku Bulange. Mbagamba wano Kyagulanyi maginenti eri maginenti esika bwe kaba katimba buno obuvuba bakayita mukokota. Mukokota ke katimba kosuula mu nnyanja ne kaleeta ebyennyanja ne kaleeta ki yakokota bukokosi. Kati mwalabye gye ekyabadde ku Bulange tekibanga nawo. Nenga teyabayise abo Bosco nga abadde abeetaaga babadde ku Bulange akosa biliyoni ekitono nnyo 15 oba 10. Naye ku Kyagulanyi bazze kubwerera abantu nga balajana ne bagaba bannange waliwo omukyala gwe nalabye n'akaaba n'amaziga n'agamba munnange nze amaziga gampitamu kubanga ndabye ku Kyagulanyi kendabye ku Kyagulanyi ne bwenfa kati. Honorable Kyagulanyi n'agamba kati ne bwentema. Ala nnange eyo n'engombo naye ekutte kati ne bwe tutema Mr. Update ne bwe ntema. Kati ne bwe tutema Bosco twamulazeeko. Munegega amaanyi g'abantu geego amaanyi g'abantu jjo kye nalabye. Abantu mbabuulira ano nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Owen follows down kiyiriro kiri ekyejjinja. Oyo Owen follows down era wato muyise linnya Kyagulanyi Robert Ssentamu muyite Owen follows down. Oba toyina musango gwonna gw'okoze bwe muyita magnet oba toyina musango gwonna gw'okoze. Baliwa oba kiraba oba toyina musango gwonna gw'okoze. Owen follows down Mr. Magnet oye Kyagulanyi Robert Ssentamu. Owen follows down yetuwa ffenna amasanyalaze. Kati Mr. Update nkwata kawaya kange nange nentapingako. Honorable Zake naye yatapinga okwo. Joero Ssenyonyi naye yatapinga okwo ku Owen follows down. Ngawo. Oba kitegeera ffenna tugenda ne tutapinga okwo. Ffenna tutegeera ne tutapinga okwo ku Owen follows down. Buli omu naafunako amasanyalaze amatonotono, sanyalaze amatonotono ne Bosco naye atapinga okwo. Oba kitegeera naye kwatapinga ago ge bayita amaanyi g'abantu
bobanga olumba Kyagulanyi manya nti oluguddemu erinnya eddala lyosobola okuyita Kyagulanyi ye main cash crop y'eggwanga Uganda kale bannaye yeddanga tulina coffee tulina cotton vanilla olwero main cash crop y'eggwanga Uganda ye Robert Kyagulanyi Sentamu obo kitegeera ye main cash crop ey'eggwanga Uganda genda jekukulu gundi eriyemu emirundi yatera kasima katono koina emwe mirundi so okitegeera kyengezaako bagamba oyo ye Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu big size olwaero lwaki main cash crop y'eggwanga Uganda Kyagulanyi ekimufuna main cash crop olugenda n'ofuna naye ekifaananyi n'ogenda ewa Bosco n'okimutwalira n'omugamba nti ekifaananyi kiikino nabadde ne Kyagulanyi Robert Sentamu ng'ofuna ettooke edda abantu bagendanga e China bagendanga e Malaysia abantu bagendanga e Hong Kong ne basuubula kati omuntu agenda bugenzi wali kamwokya ng'afuna kifaananyi na pulezidenti waffe wa Uganda addako nga kiwedde na pulezidenti waffe owa Uganda addako nga kiwedde nengedde abantu bagendanga e China Malaysia Hong Kong abantu tebakyagenda bajja wali kati kamwokya abasuubuzi bonna basibira wali kati kamwokya oba oli awo nga omusuubuzi w'okunabukeera nga zze musuubuzi w'okukizimbe kyawe ekirala Namaganda Plaza nga zze kati abasuubuzi bonna bajjaawo abasuubuzi bonna bajjaawo ne bantu mmwe muwuliriza bannange bantu mmwe muwule mwebe kikyoyagala okunkola mwebe oba owulidde buuka owulidde obuuse ate obwandiika oba okiraba kati munaye muntu bw'afuna ekifaananyi ng'akitwalira Bosco nabaddeko ne Kyagulanyi ng'afuna ttooke bantu bakyagenda China kusuubula baavaayo kati bajja wali kamwokya awo ge bayita amaanyi g'abantu oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Sentamu tubagamba oli kuva dda muzibu abantu tebakkiriza abantu bagamba mbabuusa ate mwafuna chance sagirinya ebintu ebimu mbabuusa ne bagamba bannange kino kiri bwekiti bannange kino kiri bwekiti naye simanyi lwaki abantu tebawuliriza ate nga mbabuusa ebbanga lyonna so amaanyi ga Kyagulanyi geego Kyagulanyi Robert Sentamu katusigazza nomination ye era enkya ngenda kukolayo live nga yakukuŋŋaanya ssente eza president wa Uganda addako eza nominations nja kuba mbasomera ennamba eyo yennyini ey'ekamwokya ennamba yaffe ya headquarter mwenna kwenjagala muteeke twagala tutambuze ekintu kibeere kyakabi nnyo kibeere kyakabi nnyo eyo nominations Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu anaatambulira mu parachuti olawange Mr. Update twakatambulira mu parachuti tunze kyusamu ne tugamba Robert Kyagulanyi Sentamu atambulira mu parachuti oli okola ekintu mugenda wulira ekiva mu mpale y'ebiraka kunakulwa nominations eyo tugyetegekedde ate olaba Robert Kyagulanyi sibanyira kumanya bannaye olunaku olwo ndwesunze nominations presidential nominations awo buli omu waalinda olabange Mr. Update atambulire mu drone onale bajjire mu drone bannange olwo olunaku ffenna tululindiridde era nga 3 mu Uganda egenda kubeera public holiday Mr. Update maze ogirangirira 3 November public holiday mu Uganda era mu abakola kalenda empya mu abali mukola kalenda teekako 3 November public holiday mu abakola zi kalenda ku Nassarodi olwo olunaku mu lumyuse nti egenda kubeera public holiday mu ggwanga lye bayita Uganda nga Robert Kyagulanyi Sentamu the ghetto gladiator Tata Kampala Bawa Babi nanyini kunyirira nanyini mahaiti agenda okubeera nga yeewandiisa abeere candidate omujjuvu ajjudde owa NUP nolwekyo olwo olunaku tulwetaaga era bw'oyagala Mr. Update yakuguleko kalenda zo zonna z'oba okoze mbawadde mmwe abasajja abagala okukola ssente kati bw'oneetera kalenda 5 nga zonna olunaku olwo lumyusizza olwa 3
November kalenda zonna zokoze ne bokola kalenda lole namba mba ngenda kubeera nga nzikugulako oba kiwulira mba ngenda zikugulako zonna era kati omuntu yagala kati okunjagala ennyo Mr. Update ayagala okunzijako akasente kange ak'ekinako kennyina leeta kalenda ng'ozikoze ziri kalenda 5 nga 3 November lumyufu nga waliwo n'akagambo public holiday Mr. Update nyinza obutasigaza yadde olw'ataano toyinza kundekera yadde olw'ataano zonna nzigulako zonna mbawadde business ya bwerere mubeere bagezi abaana b'okunnassa business mbawadde ya bwerere 3 November kasitozi ndetera kalenda ne boleeta fuso 6 naye nga waliwo public holiday 3 November oba omaze nga nzigulako nti fuso mulimu kalenda mmeka nti bweziti sawali fuso yaffe gisse wali abagezigezi kati ekyo mukimanye nti kati kyekiriko olwo lunaku Mr. Update nze ndulangiridde oba kitegeera eyo ago ge bayita amaanyi g'abantu tewali kuzikiza waliwo bange Mr. Update naffe olunaku tululindiridde olwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okunominatinga olaba jjo twagenze ku Bulange ekintu ne kibeera nga bwe kyabadde ne mu lunaku olwa 3 November kigenda kubeera kitya bannange simanyi na kumanya bannange oba Kolwo Enanga anaayogera ki kati Enanga Kolwo analaba abantu nga bangi ng'agamba tugenda kuvunaana Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abo bonna babadde nabo abamu ndooza bavudde Kenya bavudde Rwanda abamu bavudde Tanzania kubanga bwe tugassegassemu wano mu population y'eggwanga Uganda nga waliwo abantu abalala abapya beeyongeddeko kakati ate buli eggwanga bw'olyongeramu abantu abalala betutaabala oguba musango Enanga munnange yagwedda lwayinza obyogera ayinza okugamba abantu betwalabye ndowooza balina ensi gye baavuddemu si Uganda so tugenda kukwata Kyagulanyi era bambega baffe bagezaako okunoonyereza abantu abo baavuddewo ababadde abangi bwe batyo era omusango tugenda muvunaana omusango gw'okubeera nga yabadde n'abantu bangi nnyo ate nga tumanyi gye bavudde kubanga tulabanga population yaffe yeeyongeddeko nnyo sebe Enanga asobola okubeera wali mu ofiisi ye n'alaba nti population yeeyongeddeko population yaffe yeeyongeddeko nnyo tulaba abantu be tubadde tutayina nga bapya twalabye abantu nga bapya nga tubaye tetubayina abantu abo so Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ng'ayitibwa era bambega baffe bakola ekisoboka kyonna atunnyonnyole abantu abo abangi bwe batyo baavuddewa bannange Enanga oli bwagambanga nti olinga Enanga abakoze bubi era nze ngoyagala onkukyawe ne bwe ndaba wanakiwandiise mu blokingirawo nonga segirinya ng'ofaananyemu Enanga manya gwe omu ku basajja abatanjagala ate oba okunfaananya Enanga oba onfaananyamu Bosco ndowooza bannange olinanga nti oli era nze ngoyagala nkukyawe gamba nti Mr. Update you resemble to Mr. Enanga nkubulokingirawo ati sinsigaza wana abantu abatono nga bamulama naye nga tebakufaananyiza Enanga era kanoonye genda straight anti straight kangezeeko okulaba wabeewaga nti Mr. Update ofaanana ng'Enanga mu blocking era olina ngamba bugambi bwati oyo aba tusiibudde wano ku page Enanga oli simulabanga bannange so embeera bwetyo bweri 3 November ekintu kigenda kubeera massive and massive waliwo nge Mr. Update mwebale ku temuzikiza webale tuwa mawulire gajjo gowa soso tuwa mawulire gowa breaking the story nti nti omusango tuguwangudde waliwo gwe ngenda okubulookinga age Mr. Update ofaanana Enanga ngenda mu bulookinga Enanga oyinza omufaananya omuntu kanve ne ku live ngenze Mr. Update omufaananya otya Enanga ngenze nvuddeko Mr. Update ngenze Enanga n'omufaananya munno ewaliwo ngambye ofaanana BobiWine wamagu gwe ekyo kiwandiika emirundi gyonna ekyo kiwandiika emirundi gyonna akati mbadde ngenda kugenda naye sikyagenze waliwo atanzizizaamu essanyu ange Mr. Update ofaanana mu puleziddo awo manyi onjagala so embeera bwete bweri
abantu baffe mwebale kusaba tulina we tutuuse bwetyo bwe tugenda okukwata entebe y'eggwanga Uganda nga buli omu takirowooza abantu nga beebase enegenda kubeera Blood Day Revolution Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akole ki akwate entebe y'eggwanga Uganda ng'abantu beebase oli okolabe Kyagulanyi wali nga alayira Sopa no wano message nonyaya ngamba nti ofaanana enanga mu blocking era kyekingira wano noonya wano Mr. Update ofaanana segirinya at least yambukira nyina message zensoba wano nga zinzaamu essuubi ng'olya ama Mr. Update ofaananyemu president ezo zimpa essuubi naye ng'oyagala nkukyawe nfaananye enanga so embeera bwetyo bweri olwangeyo ofaanana Sauda Madada Sauda Madada tewali tabu abantu bangambuza ne Sauda Madada tufaanana ne Spikenews Chambers agambye mbu Mr. Update ofaananyemu Kibalama Abannayuganda namwe temutudde Kibalama yali president waffe owa NUP olyange Mr. Update ofaananyemu Kibalama Kibalama ate yatukoledde kye bayita loba style